King Sheebah bamuwade echa Miss Qatar ate Mukunja Azilise atabukidde bakadama. Abitex Promotions alese abwino ku Fred Lumbuye. Ani gwakolera byonna mbikuletedde mawulire gaffe olunaku olwaliro. Wanda boyugi agwe mukutu kwe tuli najja musinza okutulaba tubagala nnyo anyonyo njagala kati nkusabe video eno nga weri nkola yaffe ku Wanda Boy video osooke ogimpere like ate tuberenga tutambulira ddala wamukujukiza Ashadi Properties and Consultants abatunzi b'ettaka basange wali e Kawanda balina ploti okuva kakadde kamuso go wenna ayagala poloti go wenna ayagala okubanga obulamu obukyusa mu mbeera ey'okuwona bupangisa omukulu yangambye nti okuva kakadde kamu abantu bagambe abajje aberondole poloti zaabwe wali e Kawanda offices wezisangibwa so gwe wenna munaffe abubanga oyagala okubanga obakwasaganya obanga oyagala okubanga obatuukirira offices ziri awo Kawanda balina estate empya okuva ku bukadde 5 wali e Kawanda wennyini just nusu 10 okuva mu Kawanda town kaboda kabaka kusula kitegeza kumpi nnyo obeera mu kibuga bwe batyo nabo tutambulira ddala nabo enamba eri awo ku screen osobola okubanga omukulu omukoonako ate anebubanga mutambulira ddala wamu kakati njagala kujjukiza Haji Miti ono omusomi wa dduwa akugamba byonna osobola okubikola neweetaaga obulamu nga bukyuka bwelamu buberenga bubeera happy so ye yazze kubanga akwasaganya mu mbeera bwete namba weri awo ku screen naye osobola okubanga omukubirako nkuletedde King Sheebah bwe batyo bamuwadde era ne bamutikira echa Miss Qatar essanyu lyabadde lingi nnyo nga bogezaako kubanga olaba akatambi ako bingi nnyo ebyayogeddwa bengenda okubanga nkulekera maaso eyo era ekitiibwa kino byonna yakituuseeko atya biki byayiseemu biki byalina okubanga akola nga Miss Qatar byonna mbikuletedde olunaku olwaleero abali wali e Qatar agabogezaako kubanga olaba Sami owa Mighty Family naye abwatu yabaddewo ku mukolo guno era nga bwetwogerera essaawa yonna mu maaso awo mbirina akyongezaako kubanga nkugamba gwe wena atulaba nkwagala nnyo era nga nkwebaza okubanga otugwira hiyanze akatate ye Mukunja Azilise obusungu abuleese kwabo abalya ssente z'abanyinaffe abali mu mawanga g'Abawarabu abatabukidde bagambye nti mulekerawo kubanga mulya ssente zaabwe olw'ensonga obulamu abadde tabumanyi naye yabwe experience nzeeko nalabira ddala nti osobola okutuyana ku ssaawa 12 ez'okumakya nga todduse nga tokoze edduyiro era abatabukidde agambye nti beetaaga okubanga baweebwa respect mu mbeera eyo naye mulina maaso awo ngenda kuba mukulaga ate nja kusembyayo Fred Lumbuye ne Abitex Promotions. Abitex agamba omukulu nazze akola propaganda ow'enjawulo era nga Abannayuganda beetaaga bamanye addala kituufu ani gwakolera amulese gwakolera era naye ngenda kuba mukwagamba nti omukulu ono amaze ebbanga ng'agugulana amaze ebbanga ayogera ku Mengo ebitakwatagana amaze ebbanga ayogera ku Bobi Wine ebitakwata yeefula muna people power naye nga si muna people power kusinziira ku Abitex agamba Lumbuye ono Abannayuganda beetaaga ebigambo bye okubanga babyekenneenya bulungi kubanga si muntu ali ku sayidi y'abantu abanyigiza. Abitex mu bigambo bye kamukuwe ate ankulekere King Sheebah ankulekere n'Omukunja Azilise bwe tutiya bwe tulabise essaawa eno tugenda kuba tudda ate tubawe ekisingawo ku kino. Mweba Kadama gwe Kadama njagala okuyisa eno warning ziri ssaawa 12 ez'okumakya nfulumyeko mu nju omusana gunjokeza ssaawa 12 let me for the showing you tunula wansi essaawa yange obudde bweraga ziizo 12 n'eddakiika 9 ez'okumakya omusana tegunnayaka omuntu yenna aliddamu okulya ssente ya Kadama n'agibba jangu Emma bakulaba ssaawa zino oba otuyana lengera ono kyokka budde bwakumakya akasana tekannayaka respectively Kadama mwana omuntu yenna aliddamu omanyira abo abaana ngenda kuvuma nkuwemula ebyawansi n'ebyabajjajjaabo n'ebyabamamawo byonna ssente zammwe muzikolerera kanzire Uganda sigenda kufiira eno Yeah, man. King Sheebah, Sumulula. Nani yakugamba baby ochawe, ondekao baby nkabi. No matter what, nakubye muna akazungu awo. Send me the pillow that I dream of. Solomon.
Reda Sierra Sasorme. Send me the pillow that I dream of. So lucky and so romantic. Oh. So we're not celebrating a new year face, okay, did that? Miss Qatar, so your cake here, no? Biti wewe. Itani kidewa. King Sheebah. Akambi kano. Kasami kano ka King Sheebah kano ka Mukunja. Keki. Tuweze abantu shawani. Tuweze abantu lukumi ya olusale keki. Tulapinga muku discipline omulungi waffe kate ka kusala keki. Tuli kata. Tuli ne Mutima 5-star General. Bane mbadde simulabangako maaso ku maaso. Ndine King Sheebah. King Sheebah yatuuse kata yafuuse ka baby. Ka hajjati, ka sumati, ka shakiti, ka sudati. Manya kyamalala gasembya esula. Twali twamusonyiwa alimba abantu be. Naye Lumbuye ne ttiimu ye yaba abantu be saakozesa lulimi luvuma. Tubasobola ne bajjo tugenda kubaanika ensi ebategeere. Omulimu gwa Lumbuye gwe guno wammanga. Yeefuula awagira people power naye ng'ata byakola bigirabisa. Omusajja gwe bayita Tiche Mpamire omulaba ensi yino yonna emumanyi nti comedian azanyanga Museveni. Lumbuye wadde mu bulyabuli okutuuka ku stage asobola obutaawula Lumbuye asobola Lumbuye obutaawula Tiche Mpamire ne Museveni. Kifaananyi be yavaawo buli dakiika 5 eriyo omuwagizi wa people power asobola okulumba Mengo buli wiiki ng'alumba Mengo. Bane muninde ndi mu bimuli breaking news ow'omutima omunafu tojja ku live breaking news shocking news ng'oli Mengo yeeganye Museveni okuva mu buyinza. Nziraamu kabaata soogera na leediyo. Kaakati Mengo si yeeganye Museveni okuva mu buyinza. Kaakati ani osobola okubanga Kyagulanyi Ssentamu mu byafaayo mu Uganda mu nsi yonna ye leader of opposition ye president asinga okuvuganya gavumenti mu nsi yonna ali ku bataano abasooka. Ngambako mbu nagenze mu State House bampadde millions 9 era basikaddeyo millions 10. Olunaku lwali ngenda okwekalakasa ku Lwagashumba mujjukira bulungi. Nali nsuze mu loogi nga manyi awaka bayinza okungwako. Ne bankubira essimu bajjo aboli mu State House bangambye wano ebiseera biringa Lumbuye tebanamutegeera nti musajja akolera state. Ne bankubira essimu bonna bamufumbira ne ngenda ku live. Okeleriemu yamuleeta mu Uganda. Bwe yamuleeta mu Uganda n'akutula ddiiru. N'okutula ddiiru n'addayo. Baamanya nti bwe bamulagira kigenda booca ne bamuwa omulimu omulala gwa kusuula gwa kutyoboola Bwakabaka. Naye Obwakabaka bwa Buganda babutyoboola.